Yes, Bebe Cool amitinze Sale Musale anabako ensonga zayogera eri abayimbi. Agamba nti etteeka terikyusibwa ne copyright law terongoseza tebagirongoosa ye okusigala nti ye akyali wakabina okuba nti yegwanyiza ng'abayimbi abalala tebasobola kufunamu ne ba business partner abalala ng'omuntu asobola kuba nti yes ateekamu ssente mu kuyimba olw'okuba babala nti streams ziyinza okujja ne zeeyongera abantu bafuna ssente mpitifu. So n'olwekyo Bebe Cool yalemesezza etteeka lya copyright okuba nti liyita era nga ali mudirwanyisa ddala. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Kimso Rich Boy Max Sudi Junior. Ubone kuba nti otambula naffe Team Saudi mugamba mutya munzizaamu amaanyi Team Saudi buli lwe mbayita ne muyitaba muli bakabi nnyo baganda bange Team Saudi leero gye ngenda okutumirako yokka abasigadde muli ku byammwe Team Saudi big up on yourself. Don Money ogamba otya kansubira oli bulungi. Yes olunaku lwa leero ndina ensonga zengenda okuba nti mbatuusaako era nga ensonga zino nkulu nnyo zikwata ku muyimbi omukulu n'omuto zikwata ku oyo atandika okuyimba neyayimba edda because ensonga zino nkulu nnyo. Mu Uganda tuze tulaba nga abantu abali mu art industry abayimbi banakatemba n'abasigaddewo tebakola ssente oba oliawo bakola ssente za season. Bayimbi bangi abazze balwala ne tubasondera. Recently twalaba muganda waffe Moses Radio nga bamusondera omutwalo gwa $. Oba oliawo ku bbanga lyayimbidde bali badde nga basobola okuba nti bazikuŋŋaanya ne ati wabe kubanga ennyimba za Moses Radio mpitirivu nnyo abantu ze baagala era nga Moses oba Radio and Weasel baali baddalingi mu bannayuganda. Radio yatuuka okubibwa nga talina wasobola kujja kasente. Tulaba family ya Lutaya Fire Bongole Lutaya ebonabona Lutaya alina oluyimba lwe yayimba Merry Christmas and Happy New Year zezimu ku nnyimba ezikyasinza okuba nti zizanyibwa mu Christmas era nga otuna period eyo bannayuganda abamu abatunda music oluyimba oluyinza okuba nga ekitulennyo lukola $5,000,000. Fire Bongole Lutaya ne family ye bali mu kubonaabona tebafunangako royalties zidda waabwe kyovola abantu n'abantu babe babonaabona. So nga ate singa twalina ekibiina oba etteeka lya corporate singa lyali enforced singa oba oliawo family ya Fire Bongole Lutaya omwaka wa mu Christmas season esobola okuba nti efunayo $3,000,000 $3,000,000 zisobola okuba nti abaana be n'abazzukulu bafuna good education bafuna ebintu ebisinga obungi. Olwaleero omuyimbi we Uganda talina buweerero because corporate tekola ne UPRS ekibiina kye baleeta okuba nti kiyamba omuyimbi okufuna mu kye bayita performing rights bambi ekibiina ekyo ssente tezituusa bayimbi. Bebe Cool y'omu ku bayimbi be tubadde tulowooza nti oba oliawo tebabenefitingamu kumbe musajja mukulu ono amawulire ge tufuna nti yali emabega w'ababbi okuba nti etteeka terijja mu parliament teriyita okuyisibwa mu corporate ereme kuba nti ekola. Bebe Cool tumulaba mutubonga naawe. Bebe Cool y'omu ku bantu abaagera government neewulira alina eddoboozi lyasobola okutuusaayo ne liwulirwa amangu era mutubonga naawe yakola ssente mpitirivu. Bebe gye twakafuna nga bakaleeta amateeka amapya yagamba gana amateeka g'abayimbi tegalina kuvaawo galina okuba nti gakomezebwawo omuyimbi asalirweko amaanyi such that ye ng'omuntu sekinoomu yekumira mu market mu music industry. Kikulaga omutima omubi Bebe gwalina. Bebe y'omu ku bantu abalwanyisa corporate ereme kuyita because batya competition nti corporate wenajja abantu nga bajja kujja ba businessman batandika okuinvestinga mu music n'okupromotinga music w'abantu oba oliawo batandika okuba nti bagagala mu streams. Tulaba company engwira mu Uganda engwira ezifa ebunaayira zitandise okuba nti zeetanira music market wa wano. Ngenda kuwa company nga Black Market eyasayininga Andre Maru n'abalala batandise okuba nti bainvestinga wano because sente nyingi eziva mu stream
naye ate Bebe Cool y'omu agamba nti abayimbi bano tebalina kufuna mu ntuuyo zaabwe abantu Sekinoomu oba Bebe Cool ne Bakyaliibe ne Click basigale nga bebafunamu. Radio ne TV zisasula sente okuzanya music wa Uganda. Amabaala, supermarkets n'ebifo ebisanyukirwamu bisasulira music wa Uganda era nga bina ne license. Sente ezo zigendawa? Zigenda mu kibiina ky'aba Bebe Cool ne Wasula ekimanyikiddwa nga UPRS era nga aba Bebe Cool basajja bagagga nnyo bagagwalidde mu art owaabwe n'atali waabwe. Babadde abayimbi ba White Bender New Generation Artists nga baakira badda kino babadde bagezaako okuba nti balwanyisa okuba nti corporate etandika okuba nti ekola oba oliawo n'ekibiina ekirala kicreatingibwewo ekisobola okuba nti kisolooza royalties z'abayimbi. Nga bolaba mu America waliwo BMI, waliwo Sound Exchange ne Soundtrack. Zonna nno bibiina bya private individuals ebimonitoringibwa gavumenti okulaba nti omuyimbi Omumerika tabbibwa. Wano nno tulina UPRS yokka ye monitoring royalties z'abantu oba performing rights z'omuyimbi wa Munnayuganda. Tebalina criteria gye bayitamu nga bagaba ssente, tebalaga nnyimba z'omuntu meka ezikubiddwa omuyimbi kyasinza okukubibwa omuntu wabula balonda abo ba Bebe Cool be balowooza mu bali influential ne babawa ssente nnyingi ne bye batakoze. For example, last year John Black was darling. Nakikwewuunyisa nti munnange John Black ayinza okuba nga teyafunanga ku ssente za UPRS era nga ssente zeyafuna ziza DistroKid music gwe yasubmitinga ku 10 n'ebisigaddewo. So Bebe Cool ayagala kuba nti akumira bayimbi Bannayuganda mu bwavu. Agambye etteeka lya corporate tebalikyusa era n'amateeka gavumenti ge yabadde erese egalemezeewo. Industry enakula nga tukyalina abantu nga Bebe Cool. Oliwadde bokuba nti oleka opinion yo mu comment section ne tukuddamu. Bampita Ntambi Jimso. Bye bye for now.